Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira oba oli awo naawe wensuubira okyajjukirira ddala obulungi ennyo. Twali tumaze okubeera nga twesolossa gye twali tulagiriddwa empologoma. Olwo nno ffe nsatule oluvannyuma lw'okuba nti nze omu nali ndabuddwako mukwano gwange, tuleme kubeera nga twolekera emitala eyo gye yali atunyumiriza ebyali bikanga. Saasobola kubeera nga ntwala ebigambo bye, era bwe ntyo nasobola okubeera nga neegattibwako bali ababiri. Munnange ne twolekera omujiini we twali ab'okutuukira, era ekikangaba ky'empologoma ekyasooka okunneeyoleka mu kaseera ako tekyasobola kubeera nga kironzalonza ku mmeeme yange, wabula twasigala ku muyiggo gwaffe. Munnaffe eyali amanyiddwa nga Kakundiiri ye lwali lumaze okubeera nga lukkazakkaza, era nze we namusangira yali amaze okubeera nga akuba sikyakyala, era awo wennyini we yali agudde nga waliwo emitolombe gy'empologoma ng'ena. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe, empologoma enneekuusaako. Yafa ng'agudde bugazi azibiridde. Emmundu ye yali egudde emwesambyeko, era okumwetooloola wali wagudumaddewo emitulumbi gy'empologoma ng'ena. Nakutama nnonda emmundu ye, naye ŋŋenda okulaba ng'obutiititi bunyeenya bwesega, era tewaayita kaseera nga twagasimbaganye dda n'omuguuno gw'empologoma. Saalonzalonza ne njibabika essasi n'eŋŋaŋala, neebuuka era okugenda okutereera ku ttaka nga ze mbuyaga. Ne nduggulira gye lutaggulirwa. Akasaka konna keeyiwabewa, era okugenda okujja kwena amaaso ng'endala zeerudde zijja n'amasiisi zigijinazza. Buno bwali buggayegaye, era nga ne nnamusa etuuse ku nnyooge. Sitya nnyo biguguma, naye wano akatuuyo kanzika. Nadda ekyennyumannyuma ne neesigamu omuti, amasasi ne gaseka. Buli busagula yakololanga nga wampologoma awumira ddimwa. Waaliwo emu eyabuuka nga ngisinsimudde essasi n'engwa ku bigere ng'esiita ligisekenya. Kwe kugitonerayo eddala n'erenduka ne lumalamu amazzi. Endala ezaali zikangazza zaalaba zinne waazo nga 5 zigudumadde nga zikkazakkazizza, kozzo nti luno si lwamannyo wenu, ono omusajja tasiika binyomo. Bwe zityo ne zindaga enkoggo zigende zimale mpozzi okusaka obuzira oba okukunga empagizi. Mba neekulisa era nsonseka mu busa bw'amasasi nga mpulira emmundu y'akakolobooto etokota butassa. Kwe kudduka ŋŋende mudduukirire. Bwe njalula nti nsonda nga ndaba empologoma emufutubaddeko eruma ensingo. Bwe yandaba neemubuukako ejje twambalagane, konzi nti nno ogunywa ne guteeka. Kwe kugisiiyika essasi eryagitalangula n'etomera omuti, era okugwa eri ng'esamba. Waaliwo eyali ejjeerebeza nga bw'ereekeeza, naye yalaba ginnewaayo olugibooyaanya, ko yo wanno omusajja taatembeke. Yaddayo na kyennyumannyuma, era nange kwe kugiwereekereza essasi, naye ndowooza we yatuula nga yeekuyenga erulojja n'obusubi bwaggwaawo, era ddala erifa erufujja bulusu. Awo okwetooloola nabalirawo ddala emitulumbi gy'empologoma nga 6. Bwe nakebera Kakolobooto ng'asigazza kiwujja mukono, sakkiriza kumwabulira nga tannatondoka, kyenava mwebagajja n'emmundu zombi. Bwe natuuka awaali obusaka obw'olumaggamagga ne mmussa, naye okugenda okwetegereza ng'afudde. Nanoonyereza wonna nti nsangawo akatununsa akakyalasira, naye nga buteerere. Yali bambi ayanirizibwa emagombe. Ezziga ly'obukulu teribawala.
naye luno lyatonnya. Musajja wange eŋŋwaŋŋuli era embaggubaggu okufa obubi bw'atyo. Nawalampa omuti enjole n'engiwanika omwo. Saalina kirala kyakukola wabula kutyekuula misinde. Okusigala awo ngezeeko okuwoolera eggwanga lya bannange nga mba mulalu bulalu, ng'empologoma zettira mmome era wabula mpozzi nga njagala kuziweereza kkavu. Mu kutya kwange nawuliranga eziwuluguma okuva ku buli ludda. Oba zaali zitemya ku zinnaazo, oba zikunga magye, oba ziwera, byonna nabireka bingwa enkoto. Nasooka ne nziruka nga mbagalidde emmundu eyange n'ey'omufu nga ndowooza nti abeewaabwe kale baliraba ku eyo ne beesibira okwenfuvu. Naye nalaba zitandise okunteeyinza ne ndabako ey'omufu konza awannyowaao. Olwo nno neeyuna mu jiini. Nga ntuuseeyo nasikulayo eggaali yange naye okugenda okugituusa mu luggya nga mu mupiira ogw'omu maaso omukkamye. Nagisuula awo mu luggya ne nkwakkulayo endala. Yo okukwata ku mipiira nga gyonna kaboga. Nagyesuula ku ddiba neeyira ng'eyolekedde olusiisira ewazinkunya gye mbanjira nga neggamako omukoosi gumale okwecca. Kata ntondoke nfiira awo. Bwe natuuka mu lusiisira nga temuli kanyego ate nga n'enzigi zonna konkonere. So baali balazeewa bano. Nali ndekeddwa bibiri okulondako, okubeera awo nga mbutaabutana nfe oba kugezaako kutuuka ku byalo. Nalondako ekisembayo era nakadda ku ddiba ne kayira buto nga kaliko n'ebigenda bimansuka. Sikulimba akagaali tuwoza tekavugika ate tekadduka ng'oli mu ddembe, naye ku luno nga kawenyuka nga mmaaya. Ntuulidde nno olwo mayiro wazindaba 3 okutuuka ku byalo. Simanyi nga ndiddayo okuvuga eggaali mu bulamu bwange nga gye navuga ku kkubo. Mba nsemberedde ebyalo era nga nsigazza nga mayiro 5 okubituukako, akawuka ne kankuba eriiso bippu. Ke nazibiriramu nti eggaali neebaligira mu luyinjayinja ku mugguukiriro gw'oluguudo, ennume y'ekiguddu era n'okumpalula empaluddemu. Okuva wansi nga ntunulanga katulume. Eggaali yali ensabudde, ntobye entuuyo, enfunfu enkutte, nnuubuse, omukono ogwakono gusoose ate n'omukka gw'omu mupiira ogw'omu maaso gusiiwuula bessii. Enkuba yali ejja kazigizigi akutte, obudde buwungedde, gye ndaga yeekiiseeyo ekibira ate n'ebbomba kasookedde egwa byeya. Navuga lupanka lusa naye ng'eggaali teriiko gyedda, era okugenda okumalako ekibira ng'olupanka lwonna ndowooza lufungaladde era ng'eggaali yeesiba. Nali sikyalaba ate n'enkuba etandise okuvaamu obuwere, bwe ntyo eggaali nagita n'egwa n'entebenta mayiro nga 2 nnamba okutuusa lwe nagguka ku kyalo, olwo nga n'enkuba etandise okuyiwa ebiwu. Nalengera akataala akamunyeenya mu mpataanya z'oluggi n'enkyama. Nabayita banzigulirewo neggama enkuba. Abaali boogera bonna baabunira n'akataala ne bakafuuwa. Newankubadde nga nalaajana n'ennaama n'emikago gyonna nga mbeegayirira, naye bo baakonera ddala becce. Enju yali yankunukkira, enkuba efukumuka ate n'ebweru ntyayo, bwe ntyo nasojjolimba nga ndaga ku nju endala. Bwe natuukayo nawulira nga mulimu abantu abakooka ennyimba ez'ekisomi mu maloboozi amaseeneekerevu. Nayita era bo bannyanukula. Nabasaba banzigulirewo nnyingire neggama enkuba eyali efukumuka nga bw'emyansa bw'ebwatuka. Bambooza erinnya lyange gye nnali nva ne gye ndaga, era nga byonna mbibabuulidde nawulira nga eddoboozi ery'ekisajja erigamba nti, "Wamma muggulirewo." Ng'oli asituka, eddoboozi eryampulikikira ng'ery'omukyala lyagamba nti, "Mwami,
tebaggulawo oba bakkondo. Eddoboozi ery'ekisajja ate kwe kumpita ne ntegeezebwa nti, owange, ensi y'ennaku zino nga naawe bw'ogimanyi, tetujja kukuggulirawo kiro ate nga tetukumanyi. Naye laga ku mabbali g'oluggya ku kkono waliwo ekibanda ekiggumivu, weggamu omwo. Ate mulimu n'embaawo nkumu. Bw'olaba empewo gy'esinga okuva ng'osiirizaayo n'embaawo. Enkuba yali eyira ate n'amayinja nga gagwa. Bwe ntyo nawalirizibwa okweyuna ebbajjiro. Natuula ku kimeeza okubajjirwa ne ndeebeesa amagulu agaali gasanyaladde olw'ebiwundu. Ekigere ekimu nakiggya mu ngatto nga kannaswe kambabuukirira kantujja empewo ekafuuweko. Mba ndi omwo ntema ebisiki ne mpulira ekintu ekyekunkumula ng'embuzi ekubiddwa enkuba. Nakanula amaaso naye nga sirina kyendaba. Obudde bunzimbye bukunidde bekkunikuni era bulinga enziro. Mba nkyakulungutana n'ebirowoozo ate ngenda okuwulira nga kyekyusa ku kigere ekyali kiggiddwa mu ngatto. Mu kaseera ke kamu eggulu eryamyansiza ne ndaba empologoma 2 nga zinkubye amabega, nazo zeggamye namutikwa w'enkuba. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo. We tujja okusinziira tumanye biki ebyaddirira mu kitundu kyaffe ekinaagoberera. Akuume atakuumira mpeera.